okuseetula abalwadde tujja basiitula 100%. Okujja ku kitanda tujja kikujjako tukuteeke awalala tuteekewo omulwadde ali obubi. Bannayika ambabuulire kino. Amalwaliro ga Uganda tuyinza okuba tulina ebitanda, for example kangambe mwe tuzaalira nga tulina ebitanda 20 bye tuzaalirako. Abakyala abali ku bitanda okwo 2 nga wansi waliwo 3. What should we do? Baba gamba family planning temwagala. Muzzo okuzaala at the same time abakyala 5. Nze wenalina akajjira mu mulago, I was about to run mad. That was 2009. Nze nali sikirabangako. Bwenalinga nkyali eri mu malwaliro amalala leeri nga sirabangako balwadde. Bannange kangambe nali sirabangako balwadde. Natuka mu 5C mu 2009 n'empunga. Abasawo twaliko obanga 10 naye nga abakyala abaluma bali mu 10. Ate nga bonna bakuba enduulu. Ate nga bonna abaana bali about. What are you saying? Ugandans wetwalowooze ku kigambo kya family planning bannange. N'obuuza omukyala ono mwana wa 12, n'obuuza omukyala ono mwana wa 8, n'obuuza omukyala ono mwana wa 7, n'obuuza omukyala ono mwana yasooka. Abaana nga tulondanga nswa. I will never forget that year. Nayagaana okuddayo gye nava. Kati mukwano omusawo tagenda kuzaalikiza ku ttaka nga gwali ku kitanda waggulu tonnazaala. Dda bwe nkugamba nti dda wali wansi nze nteeka omulwadde ku kitanda. Ffe abalwadde tumenyesa emigongo, tufudde emigongo. Mwali muvuddeko wano ne mugambako nti abasawo sorry. Abasawo abazaalisa kisinga obajja ku mirimu gye bakola kufa migongo. Nkunaamirire wansi nzaalisa omukyala ku ttaka nga gwoli ku kitanda mulwakwale tujja bajjako bwe nkugamba nti ddako wali wansi nzaalikizeeko ono omulala. O else mulekerawo okuzaala ng'obumyu. Oli wanzaalo 18 okyajja kuleba ng'olowooza omuzaalisa mbu ake ku ttaka akuzaalikize wansi ng'oli ali ku kitanda lwakuba gw'okyali nkukebedde tonnaba. Dda wansi oli atuuse okuzaala adde ku kitanda. Sinza akola ebitanda mu ddwaliro bannange n'abakuba n'amalusu. Sinza ateekawo ebitanda mu ddwaliro. Weebiba ebitanda ebizaalibwako nga 2 3 muli 5. Oli ali ku ttaka ayagala kusindika bwe nkugamba dda wansi ono adde ku kitanda nzaalise. Tufudde emigongo abantu baffe be bafiirwa si mmwe. Anti mwemumanyi kugamba nti abasawo be babi 24/7. Mwemumanyi obuzibu bwe tuyitamu. Mwemumanyi obuzibu bwe tuyitamu. Amalwaliro ga gavumenti nga gajjuza. Bwe tubagamba ku family planning temwagala kiwulirako yadde. Omuntu ajja okuzaala mu ddwaliro nga atlist agamba zaala mwana wa 3 mwana wa 4 ekinene nnyo mwana wa 5. Naye abakyala abasinga luzaala lwa 8 luzaala lwa 9 abaana baliyo bameka baliyo bonna bannange. Naffe kituufu twasoma obusawo tubwagala naye bannaye waliwo ekisukka. Kati mwagala nzije ekitanda ewaka mu nnyumba kyembamba tekako mwena mubeere ku bitanda. So that is it. Tulina obbajja ku bitanda ne mu other sectors ozirika tukutese ku kitanda ozze engulu okubya omwasi tukulaba otereddemuko. Waliwo oli gwe baleese ali bubi nnyo yeetaaga oli for example kitanda wali oxygen. Gwe tokyetaaga oxygen tukujjawo ne tukuzaawalala eyeetaaga oxygen najja ku kitanda ekyo bannange. Nze natuuka okugobebwa bannaye mutuleke namwe.